Yes, mwetwogera Papa Sidi yavuddeyo ne yeegatta ku bayimbi abalala around the world nga mu America nga boolaba ba Lil Nas X nga boolaba abayimbi bangi nnyo mu America abavayo ne baclaiming nti bo bage nga boolaba Fred Mercury ye Mungereza whereby nti yavuddeyo n'abeegattako. Kyentegeeza ki? Papa Sidi omuyimbi gwe mumanyi nga Lion Island oba yaliko mu Lion Island yavuddeyo n'agamba nti ye ge era musiyazi mu ngeri ennyangufu nga tukitegeeza ngezako kiteeka mu Luganda. Naye bantu bangi mwebuuza Papa Sidi y'ani era Papa Sidi yatandikirawo okubanga ali waali awo oba okubanga ensi yonna emumanya. Kubazzayo emabega okwongera okubanyonyera Papa Sidi mu abatamumanyi. Papa Sidi nzaalo ye Makindye, baana baali Makindye awo, era amannya g'amatuufu ye Hamidu Ssekyeru oba osobola omuyita Papa Sidi. Papa Sidi yali muyimbi ng'ali mu under Lion Island, era mu Lion Island yali ali awo yajjanga yali mutunzi wa ngoye ng'atungira abo abaliyoni bakamire batunda ebitengi byemalaba nga kamire yakubamu. Bwe yali mutunzi nga wemanyi ogenda ku Liyoni otuukatuukako okubakubamu, Papa Sidi ajjanga ku Liyoni olwedda alina akaloboozi ke omanyi obeera ennyo mbayimbi inspiration yakola ki ebaawo. So Papa Sidi we yatandikirawo ne yeegatta ku Lion Island 29. Kamyoni yawulira n'agamba ono omwana nno mulungi, ono omwana mulungi, ono omwana mulungi kankole ki kamugatteko. Era Papa Sidi yeegatta ku Lion Island 2009. Papa Sidi yeegatta ku Lion Island 2009. Kamyoni yagamba kati ono omwana mulungi era n'amuteeka akayimba ke bayita tolina kisa, kayimba ke basooka ne Chameleone, which was a good song era yagenderawo hit. Ekitegeera that song malaba video ya Chameleone nga avuga akagaali. That's when he introduced Papa Sidi to the world, and Papa Sidi never stopped. Ne basigala nga bakola ennyimba endala ezaddako zijo zirina zimeme katale nishike mukononi ennyimba ngezo. And then after some time Papa Sidi yavayo naye n'akola album eyiye. Ina album gye yakolaawo yakola album awo emu bagiyita Nkwata, endala bagiyita ayina Nkwata n'Enkubira. Evalina yakola album esooka bagiyita Evalina gye yasooka okukola n'addako Nkwata. Nezikolera ddala bulungi nnyo era bantu bamwagala vocally. Kitegeera lwakuba nti ebiseera ebisinga bwe babeera mu zino management bintu binnya ebitatambula bulungi. Papa Sidi yayingira ebbanga n'atuuka ekiseera ndowooza nga alaba ebintu tebitambula bulungi, n'aveera n'afuna lebe endala eyamusayininga ey'abasajja abali best Australia ng'erina branch mu Kigali. Kitegeera management nebanga ekola ki yemukwasaganya yagisayiningawo ku mu 2012. Kitegeera Papa Sidi bwatyo n'atandika okuba nga afuna audience ku platform endala, music yatandika okugenda ewala era music gye aliko Spotify, so genda ne mukola ki mbanga mumufunako. Okuzzaayo emabega Papa Sidi vocally ali mulungi naye nga mubimanyi ebintu za lebo z'abaana Uganda nti ebiseera ebisinga osobola okubeera ku lebo omusajja akuwadde ennya naye nga ebiseera ebisinga mugenda mu concerts muyimba obaako naye nga gwofuna kitono. Kitegeera obeera nayo gwofuna kitono era abantu abasinga webasinga okwawukanira ku bantu baabwe bwe bali nabo. So embeera Papa Sidi aba tebitambula bulungi ku Lion n'alokoka. Bwe yalokoka n'agenda ewa Pastor Kayanja. Ssaawa zino omu ku be yataddemu mu lisiti ye n'agamba nti nvuddeyo ng'omusiyazi, naye Pastor Kayanja n'apininga ne church ya Cathedral bagita Ministries of church ya Kayanja nga bamanyi ebintu ebyambwe byaffe obimanyi. I don't know what he meant, sijja bigendamu ennyo ebyo. So bwe yavuddeyo n'avayo n'annyonnyolako ebintu nti ye yatandika okuwulira embeera eyo ng'alina emyaka 14. Bwe yatandika okuwulira ng'omukazi n'awulira nga ye awulira ayagala beera mukazi, ebyokubeera omusajja si bintu bye, era nga ye mulamu bwe ayogera yakonfesi naga ye tayagala abakazi not his thing. Kitegeera actually sina kukola gundi eno kuba sina eyalinga bintu nga bino, naye Papa Sidi is a celebrity
we'll have to discuss his journey n'ebisigaddire okubanga yatuusa etya mu mbeera eyo naffe tuwe ekirowoozo kyaffe. Bwe ntunira ku Papa Seed yagambye nti yayagala yatandika okwagala abasajja ng'akyalina emyaka 14 nga bulaba kano akaana mulina akaana ge mutambuza ku TikTok awo akalenzi ako keekoze ebyabakazi biki ekinaddira anako kagambe kakoze simanya akafuna tekakyayagala abakazi. That's how watandika okuteeka mu seeti eyo. Ekisinga oyingiza Bannayuganda ebisiyaga buba bwavu kiki kisooka ate eri Munnayuganda gwe bazaala oba batono tewali muntu gwe bazaala ddala ffe Abannayuganda nakeera ku makya nagambo ayagala beera mu siyaasi tekisoboka oyo taliiyo. Bonna be bazadde nga bali mwene embeera basinga ekibatwala mu bisiyaga bwavu kyekituufu bwavu naye adde notadde buli muntu alina choice ye alina buli muntu wakwansalinga wa Katonda we kuba Katonda alina directive entuufu kyezayagala ebintu bitambula ate n'abantu abamu balina ebintu byebagala bakoleki batambuze. So the judgment remains of Allah kitegeera. So nze mba sina buyinza bujajinga muntu but njabawo history ya guy bamuyita Fred Mercury. Yali muyimbi Mungereza. Fred Mercury bamuzaalira Kazinge Zanzibar. Alina family yalimu oluyindi era abafamily bali bazaalibwa India ne bajja mu Tanzania nga babeera Zanzibar. Baba Zanzibar ne bagenda e Bungereza. E Bungereza ebatuukayo omwana ne bamuteeka mu masomero ago biki n'asoma yali yaganya okukola yasoma ndowooza kutunga design biki nga bwolaba Papa Seed byalimu ebyengoye balwaki babeera mu byengoye baso abo batunzitunzi babagamba olina okweyisanga sikwegamba so era mubiri babuzaabuza abaebulayizi. So Fred Mercury yagenda n'atuuka eyo atandise naye nga alina ekyokwagala oyimba ekyo yali ayagala nnyo oyimba biki naye n'atandikawo bandi gye bayitanga Queens n'agatako abantu abalala nga basatu abalala bali bakuba bandi manyi beeru kati nga bulaba Maroon 5 nti waliwo Adam Levine abakulembera then waliwo bana bala just by instruments kitegeera bandi muzimanyi nga bulaba nti Eddie Kenzo alina bandi ye bali basikala kuba bigoma ye vocalist nono guy bwe yali nga vocalist weyo bandi ye songwriter era ye vocalist kuba enyimba yali azeewandiikira bali bayinza oteekamu idea naye lumu na lumu kitegeera ne bayimba nako naye lumu na lumu naye ngaekintu yakikola ki yakirwaninga bandi ezedda ezabanga n'omuntu oyo solo then abasigadde bali bakuba bidongo. This guy yali w'amaanyi atandika mpolampola afudde muleba agenze mwenu n'atandika okikuba n'atandika okukuba Bungereza n'afuuka w'amaanyi. Kati bwe yafuuka ow'amaanyi abazungu bantu si bangu bwe bakulaba nga oyagala kgenda nga ebyomubabe bye bakoze baddidi kitegeera oba laba nga oyina ofuuse w'amaanyi mu ggwanga baba baagala bacontrolling. Ono guy yalina management ng'era musajja w'abakazi biki naye balina abantu batandika okuteeka mu bulamu bwo n'osanga omuntu mu kifo ng'omwetaaga bakutega abantu paka kwaba abantu gwofuna omuntu gwesembereza natandika okuwonona ayina gayi gwe yatandika okwesembereza bamutega gayi yajja mu bulamu bwe natandika okutuseeka ekiseera ate nga alina manager yalina bamanager naye bamanager tebamuhandling like bamanager abamu bafuna emirimu nga tebagisobola bo era nga olaba ebye Uganda nti olina manager naye ate gundi omuyimbi Chameleone yagamba ekisembayo fa wano kola kino eri ebweru balina style nti manager wo yagamba abeera wano mu kubona obudde kola kino kola kiri kola kino okitegeera ekitali ku bantu balala. Bano abazungu balina contract nti manager ya managing ebisigadde yagamba omuyimbi bebeera wano beera wali okitegeera ekitali Uganda. Uganda obudde bungi nyo bwe babeeramu nga omuyimbi yaba asalawo bagamba va wano va wali simala kola bikikola bino naye bweru manager alina okuba nga ali kola ki akumanaging era yasalawo. Abantu abasinga abalemeddwa beolaba abalemeddwa abapadde abasinga mu America nga wano e Uganda obalaba abayimbira era agoba manager nikya n'agoba eri oba undersigned obali undersigned label ekuwa manager oba ebekumanaginga wotobeera wotalina beera tukola kyotalina kukola. So ebiseera ebyo oyo ga yali w'amaanyi kane manager tasobola muhandling ali beyond the manager akola byayagala. Tebamutega gaayo yaliko mubanga amuinvolvinga amutwala mu club nga bamutwala mu bufo bw'abasajja atandika omuleetera drugs atandika okukozesa drugs n'atuuka ekiseera n'agetinga addicted nga tasobola beerawo nga takozesa drug then batandika omuteekamu ekyo ekyabasajja bakutwala mu kiraabu nga wonna abali bambadde bitategerekeka beekwatirira bye bakuteekamu ebyo naye nga bakubisizza n'olaba tukisira nga olaba birungi
so lunaku lumu yatandika okubeera nayo gayi yennyini batandika okwegatta naye with time natandika okukyuka mentality natandika okutuka nga bajja ku stage yambala nga bakazi ng'ejjala ya designing obuntu bwe yabwe yambalira abe designing obuntu bwa kikazi videos kuba bakwatakwata eno kabina biki ng'olabira ddala ng'omuntu yenna akola ki ayolekedde eri ekkubo. So time yatuuka n'aba mu kwegatta okwo kuba ebintu ebyo biseera ebyo bwe beegatta abo baayimbira siriimu yali atandise okujja kitegeera oyo artist ow'amaanyi teggwange nali limukkiririzaamu kwegatta okwo yatuuka ekiseera n'atandika owulira nga alwala agenda oyimba awulira eddoboozi terivaayo ayegenda okulaba atandise okukolola omusaayi awulira bw'ayimba bw'agezako situla eddoboozi likola ki limuluma like bwe yatuuka ekiseera ng'ali kumpi kufa obimanyi we nayagala agende mu ddwaliro nga obulamu bwalaba bukendeera ebintu bimukubaakuba butuka ebintu bimukubaakuba biki bino ngemanyi bikisipi oluusi obutuka sikini biki so ate ebiseera ebyo eddagala lyali ttono then n'avaawo n'agenda n'alaba omusawo ne bamukebera n'amugamba anko olabika wafunye essiri era olekerawo okuba nga oyimba nnyo olina okuba nga ofuna okuwumula okumala ebiseera ebyo bakimanyanga ebyo ebiseera by'edda ove ku byakati nti osobola obeerawo kati obeererawo ddala era sagala muntu abeerera agamba baki obeererawo ddala si bye biri ebyedda kuba kale wabawo limitations tolina byotasobola kutuukako olina byotasobola kukola naye bifo ebimu kitegeera naye obeerawo saa zino osobola obeerawo emyaka egisinga negyoba tosobola beerawo kitegeera so omuntu yena akozesa eddagala aba asobola naye before tewaali ddagala ate ng'ebintu byebega biri rafu nnyo roughness edamaginga skin nezibleeding of course omusayi negwegatta twabasobola okukola kyofuna obulwadde so yafuna obulwadde natukesera nga n'okuyimba takyasobola naye nga ba America bamaze okuba omuteeka ku stage ze yalinnyangako nga yambadde ng'abakazi yeyisanga abakazi ya influencinga n'atambuza ekintu kyabwe n'akispreadinga ne bongera ne bamuteeka mu ssente n'afuka mugagganyo naye ng'obulamu bukola ki bugenda. Omusajja yatuuka n'afuka w'amaanyi ne bamutwala ku stage kwe yayimbira ne Elton John, Michael Jackson oba ne UB40 ebiseera ebyo ng'oyimirira ku stage okuliko Michael Jackson kitegeera oyimirira ku stage okuliko MJ okuyimirira ku stage okuliko Layton John okuyimirira ku stage nga kuliko UB40 wali w'amaanyi nnyo ate bali ku Wembley ndowooza one of the biggest shows mu nsi yonna kuba yalina akayimba Bohemian Rhapsody nga kabi kitegeera osobola onya ku documentary film ye bagita Bohemian Rhapsody erinnya lyako akayimba because it was one of the greatest songs with a band nga alina akayimba bakayitamu the champion oba we are the champion n'obuyimba obulala awo n'alinnya ku stage akayimba ndowooza stage egyo yali ajja yasembayo kuba ey'amaanyi nga wakituuse otuuse ku top n'akikuba naye teyabeera obbanga tono mu 1991 n'aba nga akola ki afa ku bulwadde bwakola ki bwamuta kuba ebiseera tewaliwo ddagala ate weyafunira obulwadde nga olaba baffire aba wano tebatukesa ne bafuna obulwadde biki naye ng'eddagala teririiwo so nja kukizayo ku muganda wange Papa Sidi nti yalaze nti ebintu bino yabitandika ebintu byokwagala abalenzi yabitandika muto era n'awa story nti yali abeera ku kyalawo yatandika obitandika ng'aleetaleeta abavubuka ewuwe nga banyumya nga bakola bye bakola nga beenyumyako nga baneiba mbu bawulira nti landlord n'amuleetera police ate baagala omukuba mutira ku kyalo but this is the same story buli musiyazi yenna yali ekampala story emugyawo abazungu tinali ku kyalo landlord n'antegeera buli muntu landlord yamutegeera same story lwo muntu gyawo tukkirize sisalira muntu omusango sigamba oba kinaye tukkirize amazima abantu be abasinga okweteekamu ebyo ebintu ebyo abasinga ziba ssente ddala ffe abafirika ziba ssente nampapula era bw'olaba video ya Papa Sidi interview gye bamukozeeko nga ze ku live ya Peng akulaga it's all about money nze nti nina musajja muyite ntya
gwe yagala nayo bayamuyita mukyala we kuba yagambye ye top. Mukyala we n'akomawo. Omukyala wange akomawo ngenda funa emmotoka wiiki ejja simanya ngenda kola ki ebintu ng'ebyo. Ye omuntu eyazaala abaana ogamba oti abantu nti gwe wakulu oli mu simanya oyagala bakazi ng'olina abaana balifirika bye bakola. Oli ayagala asooke ayagale buli omu ayende amala bw'alaba tazaala nayagala agende mu bwannaani. Oba okitegedde omukazi ayagala ekyalo kyonna bw'agenda okulaba nga anyonyeza omwana abuze ng'ayingira obwannani. Okitegeera anti ye tazaala so ng'ayingira obwannani kiba kimwanguira akitegedde talina kyafiirwa naye n'obwannani nabwo nasigala ng'abwenderamu tomanya ayinza ofuna omwana. Papa Sidi ozadde abaana ogamba otyambu ku myaka 10 omuntu yenna ayina yendooza tisobola kuzaala. Era Fred Machule yafa tazadde mwana because abazadde bamulemera nkozaala zaala naye nga yeetabiriika ebyabakazi ayagala basajja. Kati gwe lwaki omala kuzaala mwana n'ogamba musimanyi obulira feelings zo zizze ku basajja mpozi ng'oli bisexual kuba kati ennaku zino kyekiriwo oli bisexual mpozi naye ekibasi ekyo tusobola tugamba mbu gwe watandika oli mwana muto nga kano akalenzi bali mu kagulumi nga kano akalenzi ekiddirira kyekyo. Influence starts like that. Baku influence omwana ojjalaba nga abantu bamiti kati muyinza okuba nono yani oyo Henule Mwanje nga naye akakwatamu akaana mukakwate bulungi kabeeko ne bekabagamba. Papa Sidi buli onagamba industry y'abayimbi bangi nnyo abakola ebyo ebintu bapromota radio presenter n'agamba mbayimbi kikabuka n'agamba chache ezimu era mu chache ezo yatadde chache ya Pastor Kayanja. Si bigambo byange bigambo bya Papa Sidi era nze sirina bujulizi bwenkiwaako ekyo Papa Sidi Said yali yataginze Papa Sidi mbomanyi mbuuze nvuddeyo nga ge Pastor Kayanja omanyi ebyafe. That is their business but kitegeeza nti ekintu kino kyatuyingiramu dda kiri mu industry kibakenena kibalya. So kati gwe Munnayuganda yenna asobola oyimba nga mu industry erimu ebintu nga bino nga twalabye omusajja Didi ng'abantu bonna kumpi PDD bw'otuna PDD y'omusajja akutte kumpi ku buli hip hop artist ne ba R&B artist akuba because yatandika nga manager w'abayimbi nga tandika ebyo byayimba yamanagingako Tupac amalirizeko Biggie amalirizeko n'abantu abalala tutumanyi bana bote yabasiyaka nibyo ebisira ikaita naba kubitandika yatuka kiseera sente zizuza abazungu bamanyi bakutegamu abo ne bakuinfluencinga mu kintu kyobalaba alakeri ani bolaba oganye gwe nga bakusiranya kyobalaba Kanye yavayo ne bamugamba gwe musajja oyina okukola kino batokoze kino okutugenda kuso batuka ekiseera bakukozesa boogana okukontulinga nga bakwokesa. Kati PDD abadde akola ebintu nga bamuwa amaanyi alina vidiyo gye yakola nagamba agenda kukola simanya Black Society simanya agiteekemu sente ekoleki abazungu ne bamugamba gwe ne basitula emisango gyonna bakozesa nga walaba for example WBS fina twagira banga TV y'amaanyi kola osanga oyinza okuba yali ekolera gavumenti bagamba towa misolo noyiza towa misolo ishikola tofaya totuwa bw'otuuka akaseera n'obeekyangirako buli kimu bakijjayo bakuletera biri baba balina ebipapula kati gundi emisawo gye gino abadde bagimanyi PDD naye PDD nti ebintu ebirimu n'abantu abatandise nolizayininga yabadde akola parties ez'obuseegu kubeerako babisexo abarapa bonna abasinga mu America okuli Mickey Mill usimanya nalabyeko Burna Boy ono owa Nigeria kuliko barapa bonna abasinga bakuteeka bafunye Grammy abalidde bonna abakozi ebisiyaga kusinziira ku bigamba yakyase babikudde ennyumba ye nga mujjudde baby oil nawulidde gundi Papa Sidi agamba bo bakozesa oba geero balina bakozesa oba baby oil kuba baby oil yasinga okubanga yabadde byebizigo baby oil obanga bumanya abazadde buno oil basiga abaana bwonyiga ne bukuyambako okuleetinga okukendeeza kuba eyo tewakolebwa kubanga wakola bwe batyo so wabarafu okubanga wasere like bakola betaaga okubanga balina ebintu ebikola kinga bolaba baby oil basanze baby oil mu nyumba ya PDD nga mungi kati bw'ovaawo nenkuza ku Papa Sidi nti Papa Sidi yalaze kuba kati toyinza genda mu America nogamba mbu
mu UK mbu simanyi bafunye omusajja biki era babeerawo nga beetega nga bolaba nti abantu abasinga bafuddeyo aliwo wanakonda emeron bakayima bafuddeyo ne bagala bagala bisiraga twalowooza mubanga abalowooza nti mwagala mpapula niba n'abazungu tebabasiriwaza abazungu tebabasiriwaza be bakukwata ne bakuteekamu abo abantu obongo mayindi yo neegenda ngaevaako mpolampola noba kati kayima omulabira ddala niba babazze mu vidiyo kati yafuukira ddala mu seers kitegeera which is his choice buli muntu ayinga bwe nabagambye buli muntu ajja yimirira mu maaso ga katonda we amugambe enkozo kino national buli muntu bamuteeke wayina okugenda so mulimu gwa katonda ogwo okujajinga kitegeera so okubanga bwe twasituatinga na bintu ng'ebyo so nze community yaffe nga gyetuva mu africa tekikkirizibwa omusajja kubanga akola ki era ne gavumenti ya uganda yakiteekawo negamba teri muntu yenna akola bino bintu tebikkirizibwa era bwe bakusanga obikola mu uganda bakukola ekyo n'ekyo nibava abantu abamu abagamba nti bwe batekitako etteeka oba bajja kukola bataso abantu bali mu uganda ababirwanyisa kikuwa ntowooza nti olwedde abantu sajja batwetoloola dda nebwonakola ki nebwonakola just olina lwana nnyo enkuza y'omwana ebeere ngaomwana wo muwa obudde omubeerako nnyo lwansonga bizibu kati waba celebrity abo bapapa sidi bwe bavaayo mukulu wa midu papa sidi bwavaayo nagamba mbuye mu seers abaana bano bonna abawagizi be bajja looza kiryokke naye bwe omusumbeza n'omubuuza mutabani wo wandyagadde akulabireko tasobola kkiriza nedda abani wange saagala jembino because amanyi obulumi obulimu kitegeera amanyi obulumi obulimu mbuye feelings z'abasajja Bannayuganda ekitukozesa ebyo ebintu ekisooka mpapula ekyokubiri bwavu abasajja babeera mu zino ensi ne bazibakaka lwansonga bakimanyi muli baavu bw'otundira ensi ezoononese olaba South Africa yonna yaggwawo dda bw'otunulira abakongo baggwawo dda olina okuba nga olina abasajja nga olaba Rwanda ye tayagalira ddala bya kisiru era bwakukwatira kitegeera abantu abalina amateeka agayimirira naye ffe tubateekawo amateeka negaba nga byasigalinga kyakuzanyisa kitegeera but that is the work of the government nawe omuzadde kitandika nawe the way you're going to operate abo omwana wo bw'oyagala omwana wo akuleetere musajja olaba abasajja abalina ssente bazadde abaana nga abaana baggwawo omwana bamuleeta e Europe asome n'akomawo yenna ng'alinga bakazi mwana ng'alina tategeerekeka kitegeera so engeri gy'okuzaamu omwana eno kubanga nkulu oba abazadde kwata omwana wo muwa obudde ffe tuyina ne tubeera eno ku kyeyo ne tukola ssente ne tulabira okuwa abaana baffe time anti kati oli mu kunoonya ssente ogenda omutuukako nga essomero gy'abadde asomera kati ffe Kampala amasomero gonna agasinga gayingiddemu ebintu ebyo tosobola tutuuka ku ssomero kati 155 ke galimu ebisiyaga naye abantu abali musanga oli omusomesa ennyini agenda ku baana nalabika abaana ennaku zino ab'amasomero oli yazina ddala nga bakazi ng'ali ku ssomero mu uniform ne bamupositinga n'atambula ku TikTok n'atrendinga kitegeeza nti naffe abazadde mulimu gwaffe okumanya omwana gy'asomera ate omwana n'omukeberako notatikayo omwana ku ssomero n'omuvaako kitegeera bano baserebrity bwe bavaayo tetumanyi bali bameka kuba papa side egambye bangi kumpi baserebrity abasinga yabeera ku Lion Island nagambu nabeera nagenda ku Lion temwana bange nyimba zange zitambula nnyo ku Lion Island kitegeera timwebuze baki bampa kola bongo ngayagala gamba mbu omukulu bisekiso tetumanyi kitegeera so byonna ebisinga biri awo naye tubabesidi oba osazeewo okuvayo nogaba gwovuddeyo ku lulwo togezaako okutaginga amannya g'abantu bantu bajja lowooza otamishinga amannya g'abantu gezaako okubanga ekintu oba osazeewo okuvaayo nga ggwe okyeyimirira mu lutalo obuvunaanyizibwa bwo nga ggwe omuntu totaginga bantu mu bintu byo kitegeera beera mu bulumi bwo n'abantu babeere mu masanyu gaabwe buli muntu alina kyayagala era ikola kyoyagala teri agenda kubuuza kibuuzo naye totagingamu bantu mu bintu byo nauganda tulemu okwesanga abantu ebiteetagisa anesijja balwisawo nja kuba nkoma wano yeyo papa sidi memba wa Lion Island eyayimba ne Chameleon vocalist wa Chameleon yali omutunzi w'engoye kuli Lion Island Chameleon ayagala eddoboozi lye n'asala bamufuulira ddala omibiri n'amuwa kolabo oba so zijja balwisawo banange batubuza small pick njogeza kwogera ku papa sidi
era bannayuganda tukuume abaana baffe tugezeeko okuba nga abaana tubayigiriza eddiini batye katonda bewala okuba nga bayingira mu kintu ngaekyo kuyosa ebisinga the end of the day you have to face God naye bajja kubuuza gwe nga maama w'omwana oba taata w'omwana waliwa nga omwana ayingira mu bino responsibility y'omuzadde ne kalecha y'abannayuganda ngaffe tulina ebintu byetakkiriza kitegeera ebintu byetakkiriza tambulirako ti omuzadde ne kalicha yo tekukkiriza musajja kwagala musajja kalicha gyetera gyenswera gye tulina okugoberera kitegeera naye nga bannange namwe ababiyingira lwa ssente temufuna byakwekasa kkiriza ogenzi nayingira lwa ssente bino mubeeramu ne mugamba abantu ate banaye nammwe abaagala okuexploitinga simanyi oyagala kugezesa kino ogezesa kirolo ebintu bimu nga tobigezesa bona bigezesa ojja lookerayo ojja kukwatirayo kijja kukwatayo togezesa omukazi ne bagamba ti musimanya kyokugezesa wano togenda mu byakisiru sigala ku layiniyo obeere woyina obeera ngaomusajja twetaaga okugaziya ebika twetaaga okubanga tugaziya amannya twetaaga okubanga tuba ne famire ezigumidde ebiseera byedda twabanga ne bataata nga alina abakazi 6 ng'alina abaana 2 mukazi omu kitegeeza baatugamba muzaale mwale deizino bwejja mugenda ozaala mwale nga agala abasajja ku basajja kitegeeza kikuwa ekyokuyiga goberera nnyo ennono tukuume ennono tuleme kuswaluka nga tutuuse mu maaso ga katonda kubanga toswaluka mu bazadde baffe nti akusindika gye yakusindika europe osomufu ne education ojjewo okyuse obulamu okyuse n'abazzukulu bo alina okola ebintu emifo ky'okuzaala omwana agenda okusikira ate n'okola ki bantu bangi bendaye bapiininga musimanyiwo muno ogundi gewe oli gundi ali simanya musizi teri muntu yenna ateekako muntu bisiyazi lwa nsonga tulina kunoonyeza ku mulala omuntu yenna avaayo kati nga papa sidi nti yavuddeyo n'agamba ye kyali ekyo yeye naye nga banaye abaana abalenzi mukule baganda bange mukule munoonye ssente eve Kampala gende Dubai noonya ssente muve mu kulowooza nti ebintu bigenda ebintu bijja mangu so sijja sukka wano by Uganda mobali like subscribinga tubaagala nnyo nnyini ddala